kakati kamaze okukula bwe mbanga nkodde ogusoose ate ne kaddamu omuddo ate nti oyisaamu enkumbi okutema emirandira olwo nkola ntya? Era oyisaamu emikono okozesa omukono gwo okukuula obwo bwonna obuba buzze mpola naye nga tekabe kazibu kakulima olwo kangu nnyo kubanga olina okusooka luli wakabadde bulungi. Bw'oba wakabadde bulungi kiba kitegeeza olina engeri gye wasseemu guli omuddo ogubadde gugenda okukutawaanya. Ate olina okubeera buli kimu tewali kintu ekijjira bwereere. Yadde oli akugambye kino kyangu kiyinza okutabeera kyangu lwakuba nga bw'olowooza. Naye olina okuteekamu naye nga kyengezaako okubuulira abantu mbu akamonde ate ko kanjawulo ko kangu emyezi mitono gy'ofuniramu ssente zaako. Oyozaamu mangu. Waliwo embeera eyinza okubaawo akamonde ne kakulemerera? Kayinza okukulemerera nga wasimbye ensigo enfu nnyo oba wazze olufuufufuufu olufu kalenge olwo bwe lujja ne luyitamu ate wano ku makyanda bye lubeerayo waggulu eri olwo kati olwo bwe lujja lukosa n'ab'ennyaanya olwo kati ekikosa ennyaanya kikosa n'akamonde kano. Kati kafuuyiranga nnyaanya kuba ennyaanya ndabaga nti lugizeegize bane mugire ebbomba mufuuyire. Era na wano wennyini tufuuyira. Olina okumanya munayisizaako ennaku nga nnya kubanga ti lubaddeeyo lungi mu wiiki osobola okuyisaamu mulundi gumu. Ofuuyira buli ofuuyira ddagala ki? Kati eddagala eryo saagala ddibuulira buli omu kubanga mu katale waliya eddagala ebika by'enjawulo. Naye kyengezaako okubuulira abantu bagezeeko nnyo okuinvolvinga abaasoma ebintu bino. Bw'oba osobola n'okukuulayo akamonde kano okamutwalire akalabe. Si bya kumukubira simu owaayi kiri bwe kiti ne bwe kiti. Yadde kisobola okukola oyinza okudescribinga endwadde nga si yeeyo naye nakuwamu eddagala eddala. Byenakukola tebyakola. Oba si kyekyo muyite ajje kugundi ku nnimiro yo alabe kiki kyennyini ekiriyo. Kakati gwe bw'ogamba nti ofuuyira kumpi buli kiseera ate kakati lwaki ndabamu obummonde obwotoka? Era obwotoka obwo bwajjamu lwakuba ensigo ze twasimba kyemmanyi walina okuba mwalimu ki muyitamu ezimu nga nfu. Kati buno bwa bbanga ki? Buno bwa mwezi gumu ne weeks 3. Mwezi gumu ne weeks 3. Ate ndabyeyo obulingo obukuze eri wansi. Obwo bwe twasooka okusimba obwo kati bwo buwezeza emyezi 2 ne wiiki emu. Obukyabulayo weeks 3. Era obulabye naye nga bw'obulabye butandise okukala naye ate wansi bwo bukyagejja. Akamonde kaba kalungi katya nga kageze nnyo kali medium katya? Kati ekyo kisinziira omuntu kyayagala naye nze nandyagadde akanene naye ate wabeeramu aka medium kubanga medium oyo nze gwe nandibadde ngamba abantu abasimba bwe babanga bettanira okusimba banoonye ku medium oyo bwe bajjira nga basimba kubanga abasinga kanako okusalasalamu ako oluusi kabatawaanya si kangu naye kabeera ka medium. Simbira ddala ensigo nga yeeyo tosimba kali mu kano katono nnyo njagala kusimba ekintu kinene era ojja kusimba ekintu kinene ate ojjemu akatono nnyo. Kina amakulu obumonde okubusimba mu layini oba nedda? Kina amakulu mangi. Ekisooka activities ze tuba nga tukolamu kugeza okufuuyira oli amanya nakutte layini namba emu nakwata namba emu babeera basatu omu akwata namba emu 2 3 bwe zityo so kiba kyangu n'omanya. Then ekirala oyinza okulaba lwaki tusimbye mu layini bwe tuti n'amazzi nago oluusi gasobola otutawaanya okuva waggulu eyo kati tusimba bwe tuti nga tugezaako okukontrolinga amazzi engeri gye gaddukamu galemu okututwalira. Ndowooza n'okukola kyangu okola layini era byonna ng'ogambye buli activity yonna gye tulina okukola muno eba eyanguwa. Kati mulimu abakozi bw'oba omuleese ng'akola na munne omulala ayandibadde ayagala kubba munne
oli akugamba kwata line yo nange nkwatera eyange then nange kenyini yinza okusalawo ne ngamba buli line tugenda gisasula sente bweziti kati buli omu nakola eyiye ate nga zonna zenkana bwe ntunulira ekintu nga kasooli akola yambuka sinza muteeka mukamonde neteekamu emisoli gyange nga giijo gisifuutiise nnyo okusinga okukaleka nga bwe kali wano ya abalala sinze bateekamu makati muno bateekamu ebijanjaalo naye oyinza okwebuuza lwaki tukoola kati ebijanjaalo bitaddemu n'akamonde nako kataddemu kati weed where is the weed which is the weed of the two kati bibeera bikola ki bikompitinga tusalewo kintu kimu bwe mbeera na eka 2 kansaleko akwota wa ebijanjaalo muteeke wali yekka nkwate n'ekisigaddewo nteekeko obumonde bwange mulundi gumu bwotyo bwokibala nze bwenkibala manya ntya kuba kati nze obwongo bwange badde buŋŋamba buli obumonde bwendabye tibukuze mweti bwendowooza bubonero ki bwentunulira nenga nti kati kakuze kakati okukulako obumonde kulina emitendera na buli bwennyini tusobola okugamba mubukuze kubanga osobola okulya kutusobola otandika okulya naye kati akakamonde akakyali akato akakyali mu saizi eyo tosobola katereka okumala omwezi kabeera n'amazzi mangi kavunda akasusu kano akewaggulu kaba kavaako osanga obumonde mu katale nga buvuddeko obutotwalanga kusimba obwo nomala n'okajjayo katwala okukasimba kavundirayo tokalabako kati kennasimba kalina kubeera katya ate kulina okusimba kalina okubeera nga kakuze bulungi okalabira ddala mbu babuleese mu nsawo babiyiye wali nga tewaliiko negundi ekoze eki evuddeko kitegeeza kasaana kumala myezi ng'ena mu ttaka ate ako ndowooza kaba kakuze obulungi nenga nti nedda jjukira kali kaafiiriddeyo naye ate kano ko kakola kyennyini kye kalina okukola ŋŋamba nga nsimbye kati nenga buli obumonde bwange awo ekitundu kya nsigo nyinza okukirekayo okumala emyezi ng'ena nedda ate tokirekayo gwe obujjayo n'obutereka ewaka kakati nga tumaliriza obumonde buno yiika nsimbamu kyenkana ki era nsobola kuggyamu kyenkana ki kati ku bintu bino oluusi tuba twagala okubeera realistic kubanga tetunaba okulabira ddala mutusimba ku meters mmeka ku mmeka ate bwe tudda mu ensawo nazo abazitikka ziba tezenkana kati awo nze kinnemerera ekibala ekya bulijjo ekisemberedde kiri nene wankubadde kiyinza obutabeera 100% accurate kati ensawo nze kanjogere mu nsawo kubanga nange nabigula mu nsawo naye ngeza nnyo okulaba mu nsawo omulundi oguddako bwe nasimba ensawo nasimba obunene obwenkana wano naye kati wano buli eka emu nagiteekamu ensawo 3.5 ensawo ziri eka mmeka wano waliwo ekazi 2 esebo kitegeeza wasimbawo ensawo 7 kati ensawo emu eyinza kuzaala bumonde bwenkana ki ensawo mmeka mukuteebereza ensawo emu esobola okuwa ensawo nga 12 oba 15 kubanga abakugu mu eka emu bwebanga nga bwabaze nga wabuwadde buli kimu kye bwagala bakugamba ensawo 18 eka emu buli kimu kye bwagala nga buli kimu kati waliwo ennima yaffe yanjawulo waliwo abakozesa tractors tractor bwejja yo enkumbi yayo esimawala tesobola kubeera ng'eyange eyo mukono naye era eyo yonna tujja kutuukayo naye kati then ekirala fertilizers babanga bakugambye ebijumusa bw'oba wakodde mu budde bw'oba wafuuyidde obumonde mu budde ebyo byonna olina obiteeka mu consideration esebo era nsigadde Kansiime Bosco ow'e Hoima Kaboijana Hoima district again nange mbasiibudde obasiibudde abalimi bannange kale
awe nyine mukwano gwange sinza kusukkawo program Omulimisa leero bwetu bwegenze twogedde ku nsonga y'akamonde. Akamonde kano osobola okukalima si lwakuba nti ogenda kulima kinene nnyo, naye osobola n'okutandikira ewakaawo mu lujjaalwo n'oteekawo obummonde bwe musobola okulya. Muwoomerwa chipusi, muwoomerwa akamonde akasiike, muwoomerwa bwa boyiro n'ebirala byonna bingi nnyo. Ate n'abaana abato bawoomerwa nnyo obummonde buno singa okafumba n'okamusottera. Ate nno munnange ne ssente kweziri kubanga ensawo y'akammonde egenda n'etuukira ddala mu $40 oboolyawo n'okusingawo. Lwaki sikusiibula tusinkane sabbiiti ejja akuume atakomera mpeera.